Mpa empogola zange bambi nkusabye busabye ofuna obuzibu wamanye omugenzi yazimpadde
abifuwa bufu Colombia yo bikwe buri wa uniform go wonne ate za bendo ndio zimugwera mnagenza kuzakaya dai ikiri kubya kondro yajibera mu ngaro kadi Antandise n'obubaka kikajjo nga mwenda ogwokusatu 1221 obubaka obw'okusaasira Maama Mayanja atuuse okusaasira kwe eri ab'ennyumba ya Kato okufiirwa mukyala we akubagizza n'amabugo ga siringi $5,000 Mama tuyanzege kiwawo era ennaku z'omwezi ezo taata Mimu atuusa okusaasira kwe eri muganda we olw'okufiirwa mukyala waffe kyannaku naye asaba Omukama akugumye akubagiza n'amabugo ga siringi $1,015 SDA Church Kajjo obubaka obw'okusaasira ab'ekkanisa eyo waggulu batuusa okusaasira kwabwe eri famire ya Mulongo Kato wamu n'ab'eŋŋanda olw'okufiibwako omukyala tunyoleddwa wamu nammwe olwa mmemba munnaffe oyo kitalo nnyo kitalo ddala era tusaba Omukama abagumye era abayise mu mbeera eno ey'obuyinike tukutte mu nsawo ne tujjamu amabugo ga siringi $5,000 nze Katende James kulw'ekkanisa Office of the Chairman Sangu Central Cell LC1 Sangu Ward Kajansi Town Council Sisa Sub-County wa Kiso District obubaka obw'okusaasira fe abakakiiko ka Nsangu Central Cell tutuusa okusaasira kwaffe eri munnamawulire waffe Kato olw'okufiibwa mukyala we kitalo nnyo twekubye ntoola olubugo lwa $5,000 tusaba omutonzi akugumye wamu n'ab'enju eyo Omukama awe omugenzi ekiwummulo eky'emirembe lw'akakiiko ndi Apollo Kagoro mwesigwa Chairman NB tukwasizza Zabbuli 47 mu budde buno. Kids Heaven Junior School obubaka obukubagiza the Board of Governors staff abazadde wamu n'abayizi ba Kids Heaven Junior School batuusa okusaasira kwabwe eri ab'enju y'omugenzi naddala eri Director w'essomero lyabwe omulongo Waswa William wamu n'omulongo Kato Christopher ne famire ya Nalongo Mutyaba
n'ab'omu maka gaabwe abalala olw'okufiirwa mukyala waabwe enkumu byabadde atukolera kitalo nnyo. Baweereza amabugu gasingi emitwalo 3 omugenzi omukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe. Tubakwasiza Zabbuli eya 23 ebagumye Najjuuko Lekyo lw'essomero eryo waggulu. Muwalimu Vincent Kasozi atuusa okusaasira kwe eri famire ya Kato Christopher olw'okuviibwako mukyala we kitalo nnyo kitalo ddala. Nziise n'olubugo lwa siringi omutwalo gumu. Saba Omukama abagumye n'omugenzi amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Teekako mukono Muwalimu Vincent Kasozi. Bannange kitalo nnyo kitalo ddala. Omwana ono anajjukirwa nti twamusomesaako ne munnange ono buli wabadde ajja mu kitundu alina ekitone ekitaba kyakutendeka baana alina ekitone kyayinza okukozesa mu bantu. Awo nno kitalo nnyo kitalo ddala. Naffe twongera okubagumya. Omukama abagumye. Abakungubazi bannange mwenna abakuŋŋaanyi wano babudde okumpi n'ewala era nki abatuusaako obubaka obw'okusaasira omwami Ntale Alex Sulia Singo atuuse okusaasira kwe lisenga Mukalikwiza Maria Mafuta olw'okufiirwa omwana Nanteza Lucy. Nziise n'Oloti B. Nsaba Omukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe nze Ntale Alex. Ennaku z'omwezi mwena muzitegeera abakungubazi. Omwami Sekidde Beris Musenze w'ekitigogola Mityana atuuse okusaasira kwe eri maama Mukalikwiza Mafuta olw'okufiirwako omwana we Nanteza Lucy. Kitalo nnyo kitalo ddala. Nziise n'Oloti 2 era n'omutwalo gwa ssente guyambeko mu kuziika Sekidde Beris Musenze. Sulia obubaka obw'okusaasira omuko Kabonge Francis atuuse okusaasira kweri mukoddomi we Luwamba Sawulo nti nga kitalo nnyo okufiirwa omwana waffe atuwadde amabuga yambeko okuziika. Nsaba Katonda amugenzi amuwe ekiwumulo eky'emirembe omuko Kabonge. Okusasira kwange eri bakadde b'omugenzi olw'okufiirwa omwana wammwe kitalo nnyo kitalo ddala. Todde amagogo gasingisa omutwalo gumu byambeko okuziika. Nsaba Katonda omugenzi amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Saalongo Sento. Sulia Local Council 1 omwami Kywanuka Desideriyo atuuse okusaasira kwe eri bakadde be mwenna bakadde b'omugenzi nga kitalo nnyo eky'okufiirwa omwana oyo abeera mu kika ky'okusinziira kwabwe memba baabwe mwami Katonda okufiirwako mukyala we n'olweddwa nnyo wamu naawe tuliise omusalamba ku basinzi emitwalo 5 nassaako omukono gw'ekibiina Otibisaala nenakibyo omukyala Serunkuuma Kikajjo Kasenge Primary School obubaka obw'okusaasira omwezi mutegeera bulungiza olwaleero omukulu w'essomero abasomesa wamu n'abayizi ba St. Kuluno Kikajjo Kasenge Primary School ennaku nnyingi batuuse okusaasira kwabwe eri abayizi baabwe nakukazo Gifuti Enanyanzi Edward Kato olw'okufiirwa maama waabwe basaba Omukama abagumye ekiwumulo eky'emirembe bakudde ku busawo nebajjamu amagogo gasingisa emitwalo 8 byambeko okuziika omukulu w'essomero. Katusooke okuwulira okwebaza okw'omuko naye nga mwannyina w'omuko yakola ki yeebaza mu linnya ly'omuko.
abakuume nga mukulambula nga muddayo bangi tusaba mutusabire olwa mukyala waffe tusobole okukuuma kubanga abadde mukwano gwaffe okusiima kwaffe okwo nga twagala okwebaza mwenna abatambudde engendo ne mujja okutusiikirako mama bawe omukisa nsaba amatumu gabwe kubanga ekikufa kino kigaanya okuyisa mu ddoboozi omulungi naye njagala kutuseeryabekodaleyamu amannya agange Sebalamaga Jerusalem kubanga ndi mwanyina wunge nze mukulu waabwe maama olakwogera ebintu bibiri sooka nga kyebagambye ekyokubiri okaka akanala obulonde balagumye ebiti bimeka era kubeera onalebo onalebo Richardi abakwagisa nnyo era n'abasaasira nnyo okuyingako mwanyinaze mwebuli omu bwalina bumuyita nalongo ono nsaba mumungumize abantu bekase era manyi nti nno bwalaavu alajja kudde mumungumize abeereyo ngaera bwe mubadde nabo bwetalina bwakaba eggulo ng'ata byabuuza naye ebibuuzo ebyo byadaabuuza nnyabo abantu abo bekase nga bazze wano bonna bajja kubikuddamu ate bajja kubikolera kyensuubira kubanga gyobadde okola ki owangaalidde obatuwava ewaffe oba wamaze nsuubira mumungumize asobole okubeera omutuuze era omulala ow'enjawulo nga bwabadde wena omutuuze kyekyo obubaka yolonaalonga abadde abeerane emwanyinaze era ajja kusigalayo abala abatuwa gasibala mutsembere kumpimpi omukulu abadde abeetaaga n'oluvannyuma amalirize n'ebigambo ebitonotono okumaliriza wano bagenda kutabulabulaki bamala okugabula genda kuzaako okuzinga baleete abanadini batandika omukolo okusimbayo abasembedde basembedde abalala bakyalina ndooza bye bakola mukotomi waffe n'abatuuze b'ekasenge bano bannyinaze oli mukulu wange naba oli wefuumu oli sinza nkukulira oba yankunoneyo ennaku zino kyova olaba nti ebika bigenze byekutulakula bayita ab'ekika abalala basigalayo mpolampola muveeyo mujje basembedde n'abalala bakyajja naye tugende naabo mpolampola oli abo bakotokubayagala okulaba batukusanga mukubalime kutobera oba kuyizaamu bantu aga yakuganula oli asibe kukalabye balime kuyizaamu yeyasemanyi be bano bannange maama baatu yatusengeka mu nsi n'atuteekawo era beera ng'omanyi tetusosolwe n'awalala gyekiri naye kuma omutima n'abakuli okumpi bakugumye nga bajja kukuleetawo ekyenjawulo oterere basebe ne bannyabo yeyiridde wano omanya agange nze nserekumayike olw'ekibiina kino kyatukwatire wamu government group kivudde e Kasenge omukyalo ono mwabadde nga memba omukyalo ono abadde memba waffe omulungi ddala owa tugamba omulungi buli afa aba mulungi naye ono abadde n'ekyenjawulo kyala n'ateze ono gumulaba tukyaliddwa nnyo kinene kubanga ng'ekibiina kibadde kimulinamu essuubi eddene nnyo abadde muteesa mwagazi w'abantu buli kimu nanteeza abadde waali n'olwekyo tusubiddwa tusaaliddwa era n'ab'ennyumba eno bannange tubasaasira bane mufiiriddwa nnyo omukyalo ono gyabadde era ndowooza ebirungi byabadde nabyo byobino bimulekedde bwe bitaba birungi senga temulaba abantu bafaana bwe batyo
naye kino ekifaananyi kye mulaba n'ateeza kimuwa obujulizi okakasa nti abadde mukuwa abantu. Bamemba bano bonna bwe mulaba bebadde babeera n'omukyalo oyo njala okwebaza bamemba mwenna asobodde okujja okwerekera mukwano gwaffe ono n'anteeza banaffe mwebale nnyo na byonna byemukoze lw'ekibiina okulaba nti tutuusa wano mukwano gwaffe n'anteeza n'okulaba wa yetugenda okumuganamiza gye bamuzaala. Basabo ne banyebo ebyo bijja okuba ebigambo byange naye nga tulina obubaka obw'enjawulo. Tulina omwogezi w'ekibiina twegenda okuteekawo kati agenda okuwa omuzindaalo agenda okusomera obubaka obutongole obuvudde mu kibiina naye kato ne baganda bo olina mukafamire banakibasaasidde nnyo bana ekitalo ddala banamugume mukama bwattu bwawa bwaleeta tewali kyanjawulo kiyinza kubeerawo nga Katonda agambye. Saba omwogezi w'ekibiina bakungulukanya kimenya kitalo nnyo kitalo ddala obuvunaanyizibwa obumpeereddwa bwakusoma buba ebisinga sente babyogedde. Kasenge obubaka obw'okusaasira abakulembeze wamu ne bammemba b'ekibiina ekyo waggulu batuse okusaasira kwabwe eri abazadde bannanteeza omwami w'essebo mulongo kato abaana abooluganda ab'emikwano mwenna olw'okuviibwako ekirabo kya mukwano gwaffe Nanteza Rose kitalo nnyo kitalo ddala ate nga ffe abadde mmemba waffe omuteeso omulungi era atazikawo tusaba Omukama atugumye ffenna nammwe n'omwoyo gw'omugenzi Omukama akulamuza ekisa era akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Nanteza tujja kujjukiranga nnyo era tujja kusaalirwa nnyo olw'enkolagana ennungi gy'obaddemu naffe. Ekyo ekibiina kino ne kiyisa enteekateeka eyasobose eyasoose mu lukiiko lw'eggulu nga ya bukadde 2.5 naye tugenze otuuka kaakano ndowooza sebo muwanika ndeeyise nammwe awo nno bwe bubaka obwo badde 2.5 obwasoose. N'olwekyo omukulu kyamani waffe Nsereko Mike n'ateekako omukono. Mulama gw'ekibiina kino kibiina kyanjawulo ku birala era bansabye nkyogereko katono. Kibiina ekitatereka ekitaseevinga ekitawola ekiri awo kirina eddembe ery'obuntu kubanga ebibiina ebiwola n'ebikola bitya biki bingi naye ffe twatandikayo ekibiina kino nga kyakusaka mikwano n'okubeera obumu nga buli ekikutte ku munno oba kyassanyu oba mbaga oba kufiirwa oba kukolaki nga mukwatiza wamu. Awo no kyekibiina kino era olwakitwogera omulama gw'ekibiina kino ti abantu b'omugenzi singa mmemba waffe nga yaba afudde kategeere mu kibiina kino temulimu migabo mmemba gyagabana naye wabula singa mmemba waffe afa tuyowa omubiri mu buli mbeera yonna era ensimbi zino tetuzireese mu mpeke wabula ngambye olukiiko lwayisizza bajeti ey'ensimbi ezo omuli ebyo ndowooza abakulu bye banannyonnyola tebe tutajja kweyogerako. Awo nno bannange tubasaasidde nnyo gwe mulama gw'ekibiina kino mwattu bayinza okubuuza ezo muzijjeeramu abataseevinga twateekawo kamulaba nga munnaffe asobola okufa ne tuyisa bajeti esooka ya bukadde 2.5. Nsimbi zaffe tuba nazeeyo mu nsawo bwe zirina gye zikola zirinda mbaga awasa ayanjula afirwa n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Awo nno banaye gwe mulama gw'ekibiina kino naye nyagala okubabuulira ensonga enkulu ti oba mmemba mu kibiina kino tebosayininga ku mateeka gali okugakkiriza kukiyingira oteekako oyo akuddira mu bigere singa oba okikoze eki. Empire Movie Product Kasenge n'ennaku nnyingi batuusa okusaasira kwabwe eri ab'ennyumba y'omugenzi
n'ate za luusi nti kitalo nnyo kitalo ddala era basaba omwoyo gw'omugenzi katonda agulamuze kisa era agumira ab'ennyumba ne b'ennyumba ye. Gendo ya Kenya wuya wafunire mmere.